nga tutandikideko ku mboozi ya munnaffe gwe bayita Lil Pazo Lunabe gwe mutegeera obulungi. Embeera nga bw'esobodde okuba ate ng'etambula akadde kano omukulu Lil Pazo asobodde okuba ate nga yeekubira omulanga ng'ayita mu mikwano gy'okulya Budumulasi ne mukyala we n'omukyala gwe bayita Betty Mpologoma okuba ate nga bategeeza embeera nga bw'esobodde okuba ate bw'eyimiridde mu bulamu bw'akadde kano. Nga bwenda kutegeezaako omukulu Lil Pazo baali bagenze sayidi z'eggulu ew'omukulu General Salim Saleh oba oli abasobole okuba tebafuna kasente olw'embeera ya COVID-19 esobodde okuba ate nga buli omu emulabizza ebikalu. Embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula. Lil Pazo nga bumanyi nti abantu tebagenda eggulu, abamu ku bagenzeeko eggulu batutegeeza nti omukulu bamulaba ku makya paka kawungeezi babeera tebannabalya ssaawa ng'emu we baliira. Kati mukulu Lil Pazo mbu embeera ye gyategeerezaamu nti alusaz byasobola okuba ate nga byattuka era ng'alina emboozi esingayo ye mukulu gwe bayita Budumulasi. Wuuno atubuulira embeera nga bweyimiridde kubanga waliwo ababadde bayingiridde ne abeekiise ssente za Lil Pazo okuvaako wa General Salim Saleh. Byonna babyogeddeko, sooka owulire Lil Pazo Budumulasi wuuno ng'atugamba alusa zaatandika zitya naye. Lil Pazo yalwala alusa, yafuna olumbe olwa alusa okumala ebbanga kirabika ne lukula n'agezaako okulanga afuna obuzibu bwali bw'amaanyi nnyo. Alusa ne zikola amabwa mu lubuto ate najjanywa entangawuuzi n'enniimu nga bingi. Bino bye bagamba nti nywa weetaase o COVID. Kati ye yabinywa bambi naye ng'ate yali talwadde COVID, jasi yabinywa ng'alinga agezaako okuba nti yeetangira, so ng'ate yali ayina alusaz amaze ndowooza nga zikuze nnyo zireesa amabwa mu lubuto. Kale n'olwekyo yanywa ebintu ebyo byayongera okukola asidi mu mubiri gwe oba mu byenda bye ne bibomola ekyenda kye. Ekyenda ekyo ne kijjamu ekituli. Kati buli kye yalyanga nga kiyiika wansi nga kiyiika mu lubuto munda, si mu byenda, kyali kiyiika mu lubuto mu bode ekuuma ebyenda. Kati okukakana ng'ate bikoze gaasi mu lubuto, ng'olubuto lutandika okwewaga luzimba bwe luti nga lulinga olugendo okwabi. Kale n'olwekyo twasobola omuddusa, General Saleh yalagira ne bamuddusa ebbombo mu barakisi. Waliyo we bajjanjabira abasirikale ne tumudduse ebbombo kubanga we waali okumpi. Mukulu Lil Pazo embeera gy'alimu omukulu wa Budumulasi atubuulira embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula kutegeezaako baali bagenze eggulu okulaba General Saleh ekyokulya baakirya budde nga bugenze. Ndowooza General yali ayagala okumanya obukkiriza buli butya, bw'aba basiibizza enjala muyinza kubeera mutya oba oli awo. Omukulu wa Budumulasi wuno akyayongerako kuba ate ng'atubuulira embeera ya Lil Pazo Lunabe. Wuno akyatugamba bamujjanjabye ne bamulongoosa ekyenda kiri ne bakitungawo, bakitunze oba bakisibye, naye ate amazzi gali gakyalaga nti gakyali mangi, avaamu amazzi mangi nnyo ekiyinza omuleetera okuvunda. Kirabika bino bye yali byakola gaasi munda ne bikola obutata ne kisobola okutta ekibumba. Kati ekibumba bagamba kiyinza okuba nga kiriko obuzibu kyekivaako amazzi ago. Kati ali mu lupiira wano bamubomolawo ekituli, amazzi gano we gayita mu lupiira. Kyokka talina ddagala, talina bujjanjabi nga waali. Obujjanjabi bwonna ffe tubadde tusonda, nze Abuddu mbadde mbusonda mu bantu ne mbayimbi n'ensobola okukola ki okubumuweereza oba obutwalayo. Kale n'olwekyo buli muwagizi yenna nga gy'ali ng'asobola omuyamba bambi asobole okuddamu omuyamba adde engulu kuba ali bubi, tayogera nakwogera. Aya basi Lil Pazo tayogera nakwogera, ali mu ddwaliro ly'amagye. Abantu bangi nnyo bavuddeyo ne beebuuza nti eddwaliro bali mu ly'amagye. General Salim Saleh yasobola okuba ate ng'ateekawo oda ajjanjabwe, ate eddagala lwaki baligula buguzi? Bingi nnyo ebibuuzo bingi naye ansa ntono. Ali mu kibiina ky'aba superstars, beetaaga miliyoni nga 2. Oyinza okwebuuza oba superstars tulinamu omukulu ka miliyoni yakulira ezasobola okuba ate ng'aziwaayo, lwaki tavuddeyo akadde kano? Abamu ne bagamba nti oba Lil Pazo alina kayagala okuba ate ng'ayisaawo. We tutukiridde ku mukyala wasobodde okuba ate ng'akubiriza abantu abatambuza eŋŋamba ezo, agambye nti Lil Pazo ali bubi nnyo. Ono muka Lil Pazo yayogera, gw'oba oli eyo ng'ogamba si mulwadde. Ono muka Lil Pazo agamba nti waliwo n'abadde bakiise ssente zaabwe okuva wa General Salim Saleh n'abagaba obuyambi. Wulira. Nze Patricia mukazi wa Lil Pazo
nafunye amawulire nti waliwo abayimiriza obuyambi obubadde butuweebwa okuva mu bantu bannabitone abatali bannabitone bafaani abantu aba bulijjo obubadde buweerezebwa eri Lil Pazo ng'era bagamba nti waliwo obuyambi bwe twafunye obwatuweerezeddwa okuva eggulu ewa General Salimu Sale naye guno omulanga ngukuba abantu ababadde bayamba Lil Pazo temulekeraawo mazima temulekeraawo kubanga obuyambi bwe boogerako buva eggulu tetunaba kubulaba tebunaba kututuukako ate nga tukyabwetaaga ye mbadde nsaba muddemu mwesige Abdulmulas ne Betty Mpologoma kubanga sofa ssente zonna ze mubadde mutuweereza tubadde tuzifuna nze mukazi we sirina kwemulugunya kwonna kuba ssente ezo zibadde zintuukako njagala kubawa amazima gye muli nti obuyambi bwammwe tukyabwetaaga tubwaniriza ate tubusiima nnyo tweyanzeege aya basi ye muka Lil Pazo oyo no nga tubulira embeera nga bweri yagenda nga alusa zimuli bubi nnyo nga bali ggulu General Salimu Sale n'akola order agende bombo mu ddwaliro wabula eddagala balina dyegulira ali mu kibiina ky'aba superstars oba abakikuba mu ggwanga Uganda kikulembeddwamu mukulu Abdulmulas abamu batugamba Abdulmulas yakubwa ekikono n'ava n'eggulu abamu kuba kyali eggulu omukulu Dr. Jose Chameleone waliwo ku bayimbi abaliko side z'eggulu bategeeza nti transport gwe bali baba wa General Salimu Sale okuba ate nga bavaayo mbu omukulu ayinza okuba yasigaza omukulu Dr. Abdulmulas uno akyatugamba abayinza okuba ate nga bawaayo ku buyambi ku mukulu ono kuba ba superstars bo akasente kaganya oba oli awo. Omuwagizi wenna ng'oli eyo ng'oyagala omuyamba osobola okuyita ku ssimu yange 0785525580 oba 0706482619 nkugambye osobola okuyita ku nnamba zange ezo. Eyo namba yange osobola okuteekako akasente konna oŋŋamba nze gundi kansindike sente za Lil Pazo era nzikuŋŋaanya bulungi ne nsobola okuzituusa obulungi oba ng'olina essimu ya Betty Mpologoma era oziyisaako nayo ngenda gikusindikirako wano nayo bagisome gw'ogamba nze gundi noteekako amannya go bw'oba olina WhatsApp n'okakuba screenshot n'okampeereza ne nkuwandiika ku lisiti bambi gye tuteekayo ku Facebook oba ku TV tujiranga ne ku radio nti omuntu bw'ati wayamba Lil Pazo webale nnyo mwebali edda. Aya basi ya Abdulmulas basobola okuba ate nga beekubye akasente ke bafunyewo mpola mpola abamu bagamba nti oba kabadi oba stanti gyevuddeko omukulu Lil Pazo yasobola okuba ate nga emmotoka yejja yali mu bitundu by'e Masaka sayidi z'okusaza abamu ne bagamba nti oba emmotoka gigula buguzi mu kibanda najja n'agyokya kati ebalabyo bino abantu beebuuza Lil Pazo bituufu oba nga bw'owulidde mukyala wa kutegeezeza n'ebifaananyi byonna nga bw'obiraba Lil Pazo ali bombo mu ddwaliro ly'amagye jeno yabasasulidde bafune obujjanjabi nenga eddagala balyegulira nga ba superstar.